Abaagalwa, nate era mbalirizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Nsanyusa okubeera nga ate Mukama atuwadde omukisa okujja okwogerako naye, ate naye ayogere gye tuli. Katwewombeeko olw'okusaba. Mukama omulungi, tukwebaza kubanga otukkiriza tujje gy'oli. Tugenda mu maaso Mukama n'okusabira abaana baffe. Mukama Katonda ffe tumanyi nga mu ggwe mwe muli okuddibwamu. Ensi eno ne bw'eneetutumiza ebizibu ebyenkanawa, okusoomoozebwa okwenkanawa, Mukama ku nkomerero tumanyi nga tujja kuyimirira nga tuli bawanguzi wamu n'abaana baffe. Saatyo n'okwagala kubyongere okutubeera Yesu Taata, kubanga ggwe oli wamu naffe, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Olunaku olw'eggulo twabadde ku lunaku olw'omukaaga nga tusaba Mukama Katonda ayambe abaana baffe abato, abavubuka, abaana abakulu, naffe ffennyini abantu abakulu kubanga tuli baana ba Katonda. Mukama Katonda waffe atuyambe okwagala ekigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda kikulu nnyo mu bulamu bwaffe era y'ensonga lwaki kyansonga okukisaba kibeere ekitundu ku bulamu bwaffe. Olwaleero tugenda mu maaso n'ekyokuyiga kyaffe ekikwata kubeera nga tusabira abaana baffe abato, abaana baffe abavubuka, abaana abakuze mu myaka, okubeera nga Mukama Katonda abassaako obukuumi bwe. God's protection. I pray that you are faithful and you will strengthen and guard my children from evil. So essaala yaffe egenda kubeera nti Mukama Katonda gwe beera mwesigwa, ozzeemu amaanyi abaana baffe, ate era obakuume, obatangirire eri obubi. Ebigambo ebyo tugenda kubisoma mu kitabo ky'Abasesalonika, ebbaluwa ya Pawulo eri Abasesalonika ey'okubiri, essula 3 olunyiriri olwokusatu. Ekigambo kya Katonda kigamba kitya? Naye Mukama waffe mwesigwa, alibanyweza era anaabakuumanga eri omubi. Abaagalwa, obubi bungi nnyo bwetoolodde abaana baffe, ate ng'obubi obwo tebuliiko myaka. Abaana abato abaavula, omulabe Setaani abaliko abeetoolodde. Abaana abato abatandise okutambula, ate bwe bavubuka ne gujja bagira. Abakulu abatuuse mu myaka egy'okukola bafunye n'obuvunaanyizibwa obw'enjawulo, bafunye amaka, omulabe Setaani abeetoolodde. Katonda waffe atugambye nti mwesigwa era anaanyweza abaana baffe era anaabakuumanga eri obubi. Njagala okubategeeza nti obubi kituufu bwa ddala, era ebigambo ebyo nabyo tuyinza okubikakasa mu kitabo mu bbaluwa ya Peetero, Peetero ekisooka essula 5 ennyiriri nga tutandikira ku lw'omunaana. Agamba atya? Nti mutamiirukukenga, mutunulenga omulabe wammwe Setaani atambulatambula ng'empologoma ewuluguma ng'anoonya gw'anaalya. Ebyo nabyo era byongera okututegeeza nti Setaani waali, Setaani wa ddala, Setaani akola ne bamalayika be bakola. Kaakati ekyo maama ali eyo, taata ali eyo, omuzadde ali eyo bw'okitegeera n'osirika n'otuula n'obivaako, nedda. Ennyiriri ezo ziringa wake up call. 1 Peter chapter 5 verse 8 is a wake up call for all of us parents to pray for our children, small children, the youth, the adolescents, our children that are married, our children that God has given responsibility. It is our honest responsibility to pray that the Lord will protect them from the schemes of the devil. The schemes of the devil are so many, but Second Thessalonians chapter 3 verse 3, the Lord has said he is faithful
and he's going to protect our children from evil. So I am calling upon all of us parents to sincerely and honestly pray that the Lord gives protection to our children. He is able. Waliwo lisiti y'ebintu eby'enjawulo bye nali sitinze wano ebitwetoolodde era nga omulabe abikozesezza okulumba abaana baffe. Olwaleero tulabye nga omuzadde oyinza okutuula awo n'owulira nti omwana wo yenyigidde mu mize egy'obubbi n'ogamba ye Mukama, omwana wange gwendeza ebbanga lino lyonna n'ayita mu buto n'avubuka ng'ambadde ekyo sikimulabangamu. Kiyinza kubeera kitya naye nga kyabadde, kubanga ng'emabega bwe twayiga nti omulabe ye tasosola ate taliiko myaka, ye at every point asobola okujja n'akukema era n'akusuula, kubanga eryo lyeki, eryo ly'essanyu lye. Kyekitugwanidde buli kaseera obutakoowanga, buli kaseera okubeera nga tunyiikira mu kusabira abaana baffe. Abaana baffe bayinza okweyingiza mu bize egy'obwenzi. Omuzadde walera omwana wo nga tatunudde tamazeemaze, Mukama n'akusaasira ne musanyuka nnyo bw'aba mwana wa bulenzi, ne mukola n'emikolo egyaki egy'okwanjula, ne babagatta mu bufumbo obutukuvu. Babaddeyo n'emyaka 1, 2 oba 3, naye ogenda okuwulira ng'omwana yeesuddemu akajabangu agobye omukazi owo mu buvubuka bwe. Gwe ng'omuzadde eyategeera gye bayita endagaano, gye tusomako mu kitabo kya Malakayo essuula 2, n'okaaba amaziga ng'olabira ddala ng'omwana wo akutte ekkubo ery'okuzikirira. Njagala okukutegeeza omuzadde, tokoowa kusaba, nyiikira mu kusaba. Mukama Katonda mwesiga. Amaziga ago g'okaaba ng'osabira omwana wo okukomawo akwate endagaano eyo ey'omu buvubuka bwe, Katonda gy'asanyukira, endagaano yokka Katonda gy'amanyi mu ggulu, endagaano ey'obwesigwa nti omukyala bw'agattibwa ne mukazi we mu bufumbo obutukuvu, eyo endagaano Katonda yokka gy'alikogonayizinga wakati w'abafumbo ababiri. Ebisigadde byonna Mukama tabimanyi. Ebyo w'obinyweza ku mutima gwo n'osaba. Katonda waffe mwesigwa. Abasesalonika atugambye nti our God is faithful. Katonda agenda kukuuma omwana wo, era luliba olwo omwana wo alitambula n'ava mu masaŋŋanzira, alitambula n'ava eyo gye yawabira, alitambula n'avaayo n'akomawo mu maka ge. Katusabire abaana baffe. Mukama Katonda waffe mwesigwa. Omwana ayinza okuba nga muvubuka yeeyingiza mu bikolwa eby'obukaba, n'ogamba Mukama, n'omugamba naye ng'olaba tawulira, n'omugamba naye ng'olaba alinga atabitegeera, akuyita mukadde. Kankubuulire ekyawandiikibwa kitugambye mu Basesalonika 3 nti Mukama Katonda mwesigwa. Obwesigwa obwo leka bwerenga buleeta okukkakkana mu mmeeme zaffe. Kabutuwe essuubi mu mmeeme zaffe, tunyiikire ku maviivi, tufukamire ku maviivi gaffe. Tusabe Mukama Katonda tumukoowoole, tumukaabirire ku lw'abaana baffe. Mu kitabo kya Nekemeya essuula esooka, Nekemeya bwe yatunuulira Yerusaalemi n'atunuulira abaana ba Katonda nga abamu bafiiridde mu buwambe, naye n'atunuulira Yerusaalemi nga bbugwe waakyo agudde, n'agamba bannange nga tuli bubi, abantu nga boonoonye. Nekemeya n'asaba, n'ayingira mu kusaba, era bwe yasaba n'asabira abaana ba Isirayiri. Yasooka n'asaba nga yeenenya ku bubwe, naye n'asabira n'abaana ba Isirayiri. Katonda yawulira okusaba okwo. Katonda n'olwaleero asobola okuwulira okusaba ku maama gwe ali eyo. Katonda asobola okuwulira okusaba ku taata gwe ali eyo. Omuzadde ali eyo, olina abaana be walera, ng'olina ekkubo ly'oyagala batambuliremu, nga 3 John bw'atugamba olunyiriri olwokuna, ebbaluwa ya Yokaana ekitabo eky'okusatu, nti tewaliwo ssanyu lye mpulira okuwulira ng'abaana bange batambulira mu mazima. Eyo mmanyi nga lye lyandibadde essanyu lya buli muzadde, okuwulira ng'omwana wo atambulira mu mazima. Naye bw'owulira ng'omwana wo awabye, avudde ku kituufu kye wamuyigiriza, avudde ku kituufu kye enjigiriza Katonda waffe ky'atugamba mu kigambo kye kyalambika, owulira ng'onakuwala. Naye njagala okuzzaamu amaanyi mukwano gwange ali eyo andaba era mpuliriza, ti Katonda waffe mwesigwa, agenda kukuuma abaana baffe era abalokole bububi. Okwo nno kwe kusaba kwange.
litunyiikire mu kusaba, nga tusabira abaana baffe abato, nga tusabira abaana baffe abavubuka, nga tusabira abaana baffe abakuze mu myaka, kubanga bonna omulabe tabatya, nga twesabira nti Mukama Katonda atukuume eri obubi, atunyweze mu makubo ge, atuwe okutambula naye, atuwe okwezza obujja, tukuume endagaano zaffe. Tugenda kuggalawo ekyokuyiga kyaffe nga tutunuulira ennyiriri zaffe zino eziri mu Peetero, bbaluwa ya Peetero esooka essuula 5 olunyiriri olw'ekkumi lugamba nti ebigambo bino kambisome mu Luzungu. And after you have suffered for a little while, the God of all grace, who has called you to his eternal glory in Christ, will himself restore. Abaagalwa, abaana baffe bayinza okuba nga balumbiddwa omubi mu ngeri ez'enjawulo, ekibi nga naawe olabira ddala gye kibakomezza wala nnyo, nga bw'otunuulira embeera ng'olabira ddala ng'embeera eyo tesoboka, naye Mukama Katonda agambye nti okwo kubonaabona naye bajja kubonaabona ekiseera kitono. Ekiseera ekyo ekitono oyinza okugamba n'ekiseera kitono ky'emyaka nga gigenze, emyaka 2 omwana asudde w'amaka ge, emyaka 3 omwana ali mu bukaba, emyaka 4 omwana yeeyingiza mu mize egy'obubbi, ddala ddala akyayinza okudda, akyayinza okwenenya. Okwo kubonaabona kw'oyitamu nga gw'omuzadde. Naye ate njagala okukutegeeza ng'omwana eyazaawa n'omwana oyo gy'ali tateeredde mirembe, ayinza okuba ng'abuzaabuza wano kungulu ng'alaga nti embeera nnungi era nze siina buzibu era nze natambula neeyongerayo. Nedda, omubi yamusibye. Era tonyiigira mwana oyo. Omwana bw'aba ng'akoze ekibi n'ava mu kkubo lya Katonda ng'omuzadde, tonyiiga. Ne Mukama Katonda waffe ekyo ky'akola. Katonda waffe tanyiigira mwonoonyi yenna, naye buli kaseera abeera nga agamba mwana wange jangu koma weeka, koma weeka. Katonda nga bw'atulindiridde ffenna okubeera nga tuva mu bubi, Katonda mu ngeri y'emu bw'asuubira omuzadde ali eyo okubeera ng'olindirira ng'osaba Katonda asumulule omwana wo amuggye mu bubi, amuzzeewo nga bw'atugambye nti God will restore, ajja kumuzzaawo. God will confirm, Katonda agenda kunyweza abaana baffe. God will strengthen, agenda kubawa amaanyi, and God will establish our children. Abaana ba Katonda, singa mubadde nga tuli twogera nga mundi eyo nga mundaba mwandikubyewo amiina ennene, kubanga Katonda agenda kuzzaawo oba agenda kuzza buggya abaana baffe, okubaggya mu kibi, okubaggya mu njegereza Sitaani z'abasibiddemu. N'ekyo tekigenda kukujja buzzi bwe kityo, n'ekyo kigenda kujja nga tuyita mu kusaba, nga tuyita mu kusaba n'okusiiba. Bw'oba okiwulira nga kusiiba nakwo kwe kuyinza okukukolera, yingira mu kusaba n'okusiiba, osabire omwana wo. Katonda waffe mwesigwa, kubanga abikoze, tasookedde ku ffe okuyita mu mirembe. Mukama Katonda azaddamu essaala z'abazadde ng'akuuma abaana baabwe, n'abakwakkula mu njegereza omubi, n'abaddiza obulamu, n'abawa essuubi. Mukama Katonda atuwa omukisa nga tusaba akuuma abaana baffe, abatangirira eri obubi, abatangirira eri omulabe Sitaani, abaddiza obulamu, abaddiza essuubi eri obulokozi bwa Katonda. Mukama abawa omukisa. Katusabe. Tukwebaza Ayi Mukama kubanga tukkiriza nga leero oyogedde gye tuli. Mukama tusaba mu ngeri ey'enjawulo otukuume ffe ng'abazadde, naye mu ngeri ey'enjawulo Mukama tusaba okuuma abaana baffe. Kuuma abaana baffe abato, omulabe Sitaani aleme okubakwakkula nga bato. Mukama kuuma abaana baffe abavubuka, omulabe Sitaani aleme okubakwakkula n'okubayingiza mu mize emibi gyonna. Mukama waliwo abaana baffe ate abalabika ng'abakuze era oboolyawo abakulu ddala. Mukama nabo bakuume, batangirire emize emibi egy'obwenzi abagiyingiza. Mukama Katonda ffe tusaba obasumulule mu njegereza omulabe Sitaani, bajjukize endagaano ze baakola ne baana bannaabwe. Mukama Katonda waffe obalage nti ne bwe baba nga beeyonoonyesezza batya, Katonda waffe ggwe oli wa kisa
era osobola okubasonyiwa n'obazza mu kisibo kyo. Abaana baffe beeyingiza mu mize egy'obubbi. Mukama Katonda waffe tusaba omubi aleme okubattira mu bibi eby'obubbi, naye Mukama Katonda waffe obasumulule, obawe okumatira mu mitima gyabwe, tekyo ky'obageredde Mukama Katonda waffe kibamala. Taata omulungi, tusaba mu ngeri ey'enjawulo okuuma abaana baffe nga bali mu nsi nga batambula. Mukama Katonda waffe bafuukire olugo lwo, Mukama basseeko obukuumi bwo. Taata obayamba okutambula wamu naawe, batambule mu mazima g'ekigambo kyo, baleme okubula, naye Mukama Katonda waffe babeere abalamu. Beera wamu naffe Ayi Mukama, yongera okutukuuma ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina.